yange sena kamya penina ga Madam Oliver nsaba obuyambi okunyamba okusobola okununula ssente zange. Nakolagana n'omukulu mu Kaluneti okutandika mu Saudi nga mmaze okulaba mukulu SB4 nga mukubira akalango. Sijjeeko okwo nendaba n'omukulu Alani Kolosi. Omutima muli eri nenzikiriza nti omuntu waki w'amazima. Era bwetyo saasobola kubeera nti mpita okubeera nga ngenda direct Dubai kubanga nali njagala kuyita nga mazeko contract yange ekitaasoboka. Nenzira e Uganda nemukubira nemugamba bwe mmala okukola passport ngenda kola ki ngenda contactinga ontambuze era nga nyingira ki Dubai era ng'omulimu gwenjagala gwa waitress kubanga alaga list ne ssente zo kubanga nali ngudde mu kyumba sobola kudda mu kiyumba. Kati nangamba okay era bwe namala ne mu contactinga ne muwa akakadde akasooka kamu yaŋŋamba visa yakakadde ne muwa akakadde kamu nampa mobile namba kwemba nteeka ki ssente ezo. Mobile namba eyo eri mmanya g'omukyala Margaret Nakidde nenziteekayo era nemukubira nemugamba ssente ozirabye naŋŋamba nti ye nemugamba bw'onoosindikira visa nga nkwa balance era bw'atyo naasindikira visa nemwongera nemukubira nemugamba ngenda kusindikira obukadde 3.5 era nemusindikira obukadde 3.5 nemubuuza kati natambula mu bbanga ki naŋŋamba ennaku z'omwezi nga 22 guno omwezi ogw'ekumi nja kubeera nkolaki entambula kubanga visa yaginsindikira nga 10. Kambazanyireka audio kamu bwe kati kabakakase kiki ekibeera mu inboxes zaffe nga tetunnaleeta nsonga ku social media. Audio gyenzanya ya Mr. Mukalazi agikoledde omukyalo ono ku nsonga ya ssente ze. Ebadde koolo amukubidde n'amugamba ebigambo bino. Ezifuna ina social media bazikuwe kochi ina social media bazikuwe ate banaye ate ki ate nazwa kuina ku social media namwene azikuwe banaye mukulu Mukalazi oyo abadde Mukalazi ga mu Kaluneti Global Services. Kati omuntu eyakwata miliyoni zizo nnyamu emitwalo 5 ezo sente zigula poloti oba zigula pikipiki TVS empya muzigo netandika okuyingiza sente akutte sente zaziridde akuzzeemu bwatyo osuubira kuzzaako ki? Ekyokubiri eno warning egenda eri Mr. Mukalazi si gwe asoose okubeera arroganti ono comedy gyendi. By 2017 Minisita Eziro wa Horrible Company yatugamba mmwe bawala bange ne batabani bange ebyo bi WhatsApp group sinja kubiggalawo. Mujjukira abaaliwo ku nsonga ya Fiona 2017 ne Horrible Company mu Saudi Arabia. Kati Mr. Mukalazi si gwe asoose okubeera arrogant. Bw'owulira ng'omulimu ogwagala, my dear, be straight in whatever you are doing. Lya katono naye nga katuufu. Ekyokubiri Mr. Mukalazi gwe ne bw'onooba tokutte ssente ezo ziddiza mwana ew'okukwata ffe tumanyiiwo gwe tetulina nnyo kye tukwagaza be tulina kye tubaagaza tubamanyi. Mbadde njogerako ne Mr. SB4 right now nina ne audio ze bambi empitirivu sinaba kuzidda. Mr. SB4 n'aŋŋamba Oliver mutukubye nnyo tetulina musango twakuba kalango muzzeemu ne mugamba nti abantu bano babiri singa bafuka ku kkubo londa kasinga ogenda viral singa MP owa constituency ensemu
afuka ku kkubo n'akaana k'essomero ne kafuka ku kkubo londa kagenda osinga ogenda viral. Kuno bwe muba mwafuka ku kkubo kali kaali kaana ka ssomero mwe mwali ba MP. Mwe mulina erinnya kitegeeza ki? Mwe muyina okafiiringa. Ekyokubiri, mwe mwakuba obulango kitegeeza ki? Mwe mwakitandika, mwe muyina okiggusa. Nti Mr. Mukalazi ne bw'onooba oganye okusasula ssente ezo, SB4R Cruise singa embeera eneebatuulamu basobola okwekubira enduulu ewa maama Fiina bayambibwe, kubanga tetugenda beesonyiwa, tetugenda bavaako, tetujja kusirika okujjako ng'osasudde ssente. Be baakukubira obulango, be baakuleeta mu kamera. Era kankubulirayo ekintu kimu Mr. Mukalazi, tewali yakuwa ssente ng'azikuwanga ggwe Mukalazi. Bonna bazikuwa on behalf of SB4, on behalf of R Cruise, on behalf of Ibrahim Mukasa. Kubanga bali be balina amannya gwe tewali akumanyi bakutegeredde ku bali. Bino byannaku era nga bikaabya amaziga naye tewali kyakola. Nsaba Mukama abantereko obukomye eyo yonna gye muli abagondezemu mu mbeera. Tulina muganda waffe agamba yave Uganda nga aimu ye yakukyusa bulamu bwa muwala we, tekako n'obulamu bwe. Agamba essanyu lyakozesa ng'akola ku mpapula ezimuleeta Bulaaya ate ge maziga n'okwejjusa byalimu essaawa eno. Agamba bwe yatuuka eno embeera n'emufunza, akola nnyo, yafuuka mulunzi, yafuuka mulimi, yafuuka maama alina omukadde gw'alabirira ng'amukolako buli kyetaagisira n'ebintu ebyenyinyaza. Agamba ennyumba gy'akolamu ya bisenge 17 byonna abirongoosa buli lunaku, mulimu abantu bangi ate nga buli muntu amutuusaako ekyo kye yeetaaga. Agamba ku wiikendi ku Lwokutaano n'Olwomukaaga alina okugenda ewa Nazaala n'akola emirimu, naye ate ekisinga omumalamu amaanyi nti akoowa nnyo, naye ate n'omusaala gusigala gwe gumu. Abuuza Adita, contract nagisayininga n'ani omutuufu? Nasayininga kulunda, nasayininga kulabirira mukadde, nasayininga kukola mirimu gy'awaka, oba nasayininga kukolera Nazaala? Kuba bonna balaga be banninako obuvunaanyizibwa ate bonna mbakolera. Ngezezaako okwogera ne kampuni, tekyakwata simu zange, tekyaddamu meseji zange. Bwe nagendako ku poliisi bansaba ebinkwatako ate nga nabyo sibiina. Baganda bange nsuubira nayogerako ku bintu bya contract ebbanga eriyiseeko emabega naye ndowooza meseji temwagiraba bulungi, kambaddiremu. Nabagamba abaana kummwe abasinga contract ze mwasayininga n'abo abantu be mwasayininga nabo ate si be bantu be mukolera. Ng'abantu abasinga contract zammwe mwasayininga n'abaana bato, abalanga contract mwasayininga n'abakadde, abalanga contract mwasayininga na mbuto pregnancies, abalanga contract mwazisayininga na bisolo, abalanga contract mwazisayininga na mirambo, abantu abafa, people that are diseased, abantu abata existing nga ne mu nsi ezo babasazaamu dda nga balaga inti bafa naye nga contract zammwe ziri mu mannya g'aba abantu. Lwaki kijja bwe kityo? Gwe wenna nga contract yo eri mwago amannya mu eyo category gye njogedde, abantu abo ekizibu kyonna ekyamaanyi we kikutuukako, obanga kaŋŋambe accident, oba kaŋŋambe death, oba murder, oba ekintu kyonna ekyamaanyi we kikutuukako, abo abantu gavumenti tesobola kubavunaana kubanga babatwala okuba nti they are people with disabilities, babatwala okuba nga they are vulnerable people, babatwala okuba nga they are patients, abantu abatasobola kubaako bye beekolera, abantu abatasobola kwetegerera, abantu abatayawula kirungi na kibi, beba abantu betwogerako wammanga. Ng'ekizibu we kikutuukako teri n'omu agenda kumuvunaana olw'eyo weakness gye balina ey'obwongo ey'obutategeera kirungi na kibi. Njagala mukijjukire nti abaana abasinga kumwe, abantu abatukozesa oba abasinga kuffe abantu abatukozesa batumanyi, bakimanyi nti nno abaana ffenna abali wano tetumanyi biri ku contract yaffe, tetumanyi contract kyetegeeza, tetumanyi mirimu gye twajja kukola mituufu kubanga government contract eyaga nti babawa abantu abanaku, abantu abatasoma, abasula ku nguudo, abantu abatalina abazadde, abantu abatalya, abantu abatalina kye bamanyi mu bulamu, era nga beeyambiseeyo chance okukozesa kyonna ky'oyagala kubanga bamanyi we are desperate for money. Government ebagamba nti
abo abantu betubawa they are desperate for money. Asobola okukola buli kimu olwa ssente kubanga kyekintu kyeweetaaga, kyekintu kyebeetaaga, ekyo ekintu bakama baffe kyebamanyi. Nabaterayoko vidiyo ngeraga ebintu ebyo byonna nga we bitambula. Vidiyo eyo omuntu eyagikwata investigator mu America. Ddayo mu videos zange zonna ogenda kuba ogwako eyo vidiyo olabe amazima g'ebigambo bino byenjogera. Nabagamba mwe abaana mwenna abagala okujja okukola e Bulaaya nammwe abajja kola bino ebintu wammanga oberenga obimanyi. Bw'oba otandise kusayininga empapula zo nga tonnava Uganda ng'okola process y'okujja e Bulaaya, kwata essimu yo okube empapula zo ebifaananyi nga tonnazisayiningako oba omaze ozisayiningako, okube passport yo ebifaananyi, owandiike company mwova abantu abagikolamu n'ennamba zaabwe ez'amasimu, post namba yaabwe ne weesangibwa ne street company eyo weesangibwa. Olinnye ennyonyi otuuke no ku company gye bakuleese, owandiike amannya g'eno company gy'otuuseemu, abantu abagirimu n'ennamba zaabwe, street query nabyo obere ng'obiteeka ku kitabo. Abaana abasinga ba bosses bamwe contract bazisayiningira awo nga bazze okubanona abasinga. Bw'otuuka ewa mukama wo jjayo olupapula lwo, biri by'omaze owandiika obiterese, jjayo olupapula lwo owandiika abantu bonna bonna b'osisinkanye ewaka, amannya gaabwe, ennamba zaabwe, ne house number ne street number, ennyumba kw'osula weeri. Ebintu ebyo obikwata ofune omuntu gw'obiweereza era omugambe bwe nnaabanga neetaaga obuyambi ebintu bino kola bw'oti ne bw'oti okusinziira ku kyekyo ky'oyagala obeere ng'ofunye information emala. Kijja nakuyambako okumanya omulimu gwe wasayininga mulimu ki, okusinziira ku biri ebintu bye wakubi wasayininga mulimu ki. Era ne mbagamba gwateekakasa ebyo genda ku Google onoonye contracts ezaba made mu nsi zino ze tukolera, bagenda zikuleetera ozisomemu omanye amateeka gaazo na biki bye mulina okukola. Muleme kubanga abantu bano bababuzaabuza. Nabagamba abantu betukolera bantu bali selfish nnyo, bantu abakekereza. Tasobola kulaba ng'alina maid akola ewaka ate aleeta omulaalo ate aleete n'omuntu omulala alaba nga expense emuyinze, naye nga naye aba akimanyi nti ebintu byakukozesa abikola mu bumenyi bw'amateeka. Ate nammwe nembagamba muyige okwerwanako. Speak mukama wo mugambe okusinziira ku contract gye nasayininga egamba nina kubeera maid wabula sina kubeera caretaker, sina kubeera nga nkuba mpiso, najja kukola mirimu gya waka sajja kulunda, najja kukola mirimu gya waka sajja kulima. Ekintu ekyo ajja kubaaku akitegeera kubanga basinga bamanyi temutegeera biri ku contract zammwe, temubikola ki temubimanyi. Naye gy'okoma okustandinga n'omulaga nti ekintu kye wajja okukola okimanyi, aba tagenda kuddamu kujolonga. Ate nammwe muyige kennyini okulowooza batya we mulina okukolamu emirimu gyammwe. Emyezi egisooka 3 woba otuuse mu nnyumba ya mukama wo gyakustadinga mbeera eriwo. Emyezi emirala egiddako gyakumanya otya bw'olina okukola emirimu gyo, oleme kukoowa nnyo, oleme kukosebwa, nakumanya batya embeera z'abantu z'olimu. Naye nga kyonna ekisinga mu ebyo ebintu byonna kyakustandinga for your right, n'obamanya n'obalaga nti nno amateeka gonna agakufuga nga gw'omuntu ogamanyi era ogagoberera. Emirimu egyakuleeta ogimanyi era gy'ozza okukola. Emirimu emirala mugigaane, muyige okukola ekyo kyennyini exactly ekyabaleeta. Ebintu ebitaabaleeta muyige okubigaana. Talina kyajja kukukola kubanga akimanyi nagwo musango. Amannya ensigadde yenze Sheila Adita. Mbagala nnyo.